nga bwe nkutegeezezzaako nti omukulu oyo gwe bayita Akubidwa mwaka gwa 2005 basobola okuba ate nga ayinga music industry etali nnyangu wadde n'akamu naye asobola okuba ate nga avumirira mpola mpola ne munne gwe bayita Bobi Wine yali fire base obudde obwo ne basobola okuba ate ng'ekintu bakitambuza. Akubidwa muyite Bucherman akadde kato muyite mu muwabuzi wa president ku nsonga z'abavubuka ab'omu ghetto oba special presidential advisor mu nsonga ez'enjawulo ez'abavubuka ye mukulu Bucherman. Embeera nga asobodde okuba ate ng'etambula olunaku lwajjo basobodde okuba ate nga bamututte nga nkoko nga mubbi wa Kasimu olunaku lwajjo abadde saidi z'erubaga mu katundu ke bayita Lugala. Embeera nga asobodde okuba ate ng'etambula Bucherman yavuddeyo n'ategeeza nti abakulu bano ab'erugala basobola okuba ate bavayo ne bamukaabira nga bagamba nti agenda abasabire pulezidenti asobole okuba ate nga bawaayo akaseera mu mbeera nti pulezidenti yali awadde ebiragiro abantu okuva mu ntobazi. Era kati abo abantu oba abageto abamu abagamba nti bageto Bucherman yabadde azze okuba ate nga bataasa mu mbeera etabadde nnyangu wadde n'akamu. Ne RCC w'e Kampala basobodde okuba ate nga beeguddeko embeera nga bwetambula naye nga tojjukanyemu katini asatu mu bbanga abeere mu kifuba balwanawa emuli abeefugeeta abeeyita ab'amagye nga si b'amagye bakugibwako mayinja abakuba emmundu z'abalala nga tebalina muli ayo bwekuba era ng'evuga batatatata kitikumu sibe enkukumu eyo isa mpaawo atalikaaba ye mukulu gwe bayita Bucherman awo ng'awaga embeera nga basobodde okuba ate ng'etambula. Na bino Bucherman yabyogera tujje tebannonze bulonzi nti emirimu ngiguddemu bugwi mbadde mbiyimiriddemu kati mbituddemu ye yantuziza mu ntebe nze ghetto president. Ekitiibwa kye bampadde kyalumya abantu bangi n'okusingira ddala bali mu byobufuzi. Nze siri munnabyabufuzi, no rastaman is a politician. Enviiri zange singa sizirina ekifaananyi kyange kigenda kukyuka eri bantu ba ghetto. Ndese enkulaakulana mu ghetto. Kyekiseera ba ghetto youth beeyogerere, kyekiseera omuntu wa wansi yeeyogerere. ye mukulu oyo gwe bayita Bucherman nga bakamuteekako advisor bayinza okuba bamuwa bwa mikolo. Embeera yasobodde okuba tyalabisa olunaku lwajjo nti advisor pulezidenti omulamba oba tebategedde nti mulema Bucherman. Embeera nga asobodde okuba ate ng'etambula engoye za Bucherman baziyuzizza wetogera akadde kanali ku Malcolm hospital wali saidi z'Ekibuye ng'ajjanjabibwa olw'embeera gye bamuyisizaamu. Byabadde bwe biti ye mukulu oyo presidential advisor muwabuzi fulufiga wetegeke Catherine Kusaasira ndowooza munno omuwulidde. Advisor yabadde abakakasa wano nga bamutadde kabangali presidential advisor Amajje Bagawabye wetwogerera agageto akadde kano pulezidenti wammwe ali mu ddwaliro abageto mwenna ab'omu nnyendo pulezidenti wammwe bamuwambye. Owulira I'm a ghetto president. I am fighting for my people. I'm a ghetto president. Madam Museveni abakwata. Tugenda bafunira ettaka ate namwe temugenda simbawo teekawo n'okuwa ssente okuba ssente muwambye ensi yaffe tuli maje ag'empeera silasi tuli maje agatatya kufa tuli maje ag'empeera ile silasi tuli okulwanira abantu nabyabwe ono ghetto president himself tetuli mukubba ttaka naye mwene embeera temusobola kujja nemuteka kumenya nnyumba z'abantu nga buli omu muntu aliyala nga korona amazeewo abantu buli omu aliyala ndalika okumenya amayumba g'abantu mugamba ziringa zisigaddwa nazo zirimu ye Bucherman oyo ghetto president omuwambe akadde kana ali ku poliisi olunaku lwajjo gye yasuze
akadde kano akomegdewo ng'ali saidi zo ku Malcolm era asobodde okuba ate ng'alina by'ayogedde ng'asaba poliisi emubuulire lwaki yamututte ng'omuntu atali wavunaanyizibwa asaba bamuliyirire. Wulira Bucherman ng'ali ku ddwaliro naye ng'abantu badde bannonye nabadde nafunye essimu okuva e Kosovo nga ngenze ku ttaka abantu nga bagenda bagoba ku ttaka abantu okubagoba ku ttaka mu kiseera kino nengamba si kyabwenkanya kangende eddala ndabe kyeki kibagamba abantu bano nengenda e Kosovo Lugala bwe natuuseeyo nebagamba waliwo meeting ebadde egenda mu maaso ya chairman Falida Mayanja nengamba awo ntumanyiganye oba tubadde tusoma ffenna naye wani wa Salim Saleh for 2 weeks nembagamba bakutte bataddala ku polisi yawo enateete lwamaze abakulu awo mu gavumenti bakubye amasimu ne bandeka nebayo ye Bucherman oyo waliwo amasimu agakubiddwa ne bamuwa bondi ekiro kya jo omukulu we gwe bayita Bucherman kutyoboola biragiro bya pulezidenti ate nga special advisor ne weebuuza bamuwa bwaki bwe byasobodde okuba ate nga bitambula omukulu Bucherman.